Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Abatuweereza omutabizi twagala okubeebaza bane mwebale nnyo mwebale ddala ne mutuwa wano ojja n'olaba Johnny anobeera ng'omumuwa gwamulina yonna gy'osinzira okulabika ng'oli lwaki sibasomera ennamba ya Johnny leero ne babanga basobola okuba nga bamukoonako so mbayi nnamba ya Johnny asobola okuba ku Johnny omuwa omutabizi oba Ndobeso oba bbaluwa ya Rebecca osobola okuba ng'oyiteeyo n'obimuwa ali ku 0755 37 74 84 Sebo nkulamusiza. Nkulamusiza Sebo. Ogera ne kadima ku beat one. Nayanza nkulamusiza nnyo Sebo. Nange naye njagala mpe ku ddoboozi nkuule sikule bulungi. Nkulamusiza Sebo. Nange nkulamusiza taata. Kale Sebo. Njogerako na oyogerako ne mwami Fred osinziddewa. Sinzidde n'oyogerera Kireka. Olina buzibu ki? Mama wange yali asaba kwogerako naawe era mbadde ndi wano naye. Alina buzibu ki maama? Ye kakunnyonnyole mu gye ng'omuntu. Then mama mami kadima wali kadima nkulamusiza. Nange nkulamusiza nnyabo. Buli nnyabo sibyeta nno nnyabo. Nakubirako mwami kadima. Kati nga nina obuzibu bwange naye nsaba kunsonyiwa. Obuzibu bwaki maama ate nkusonyiwe ati? Obuzibu buno bukuyingizaamu. Kakati mwami kadima nina embeera eyantuukako. Kale omukyala yajja twali twakayingira ennyumba. Ndowooza nga tusizeewo emyaka ng'ebiri. Nga tuvudde mu muzigo tuyingidde amaka gaffe. Wembeera tubeera omukyala oyo najja nansaba ensukusa nalinamu ebitooke nga 3. Ensukusa z'ebitooke? Nalinamu ebikolo by'ebitooke 3. Oddawa? Mwami kadima tundu kiri eno bweyogerere Kireku. Bweyogerere Kireku? Gye mwasenga ne mujja ne yibbawo n'akusaba ebitooke? Nansabako ensukusa emu mwami kadima. Walina 3? Nalinamu ebitooke 3. Najja nansaba ensukusa emu. Nenjikwata nenjimuwa mu mutima mulungi. Kati omwana wange n'angamba maama tewandigaba ensukusa ne mugana edda kanjigabe ntalo naki n'abantu. Mwami kadima ne muwa ensukusa embeera n'etandika mpola wakati wategeerekeka ebitooke n'ebikala. Okuva egitwala endukusa? Ebitooke bwe byatandika okukala nga bwe bikalanga n'awaka we wali. Kati netandika ng'okufuna ng'ebirooto. Muli bameka ewaka awo? Awaka tuliwo nze abasatu kale n'owe wange n'omwami. Ongambye nti mutandika okufuna ebirooto ng'ofuna birooto ki? Kati nga nfuna ebirooto kuba bagamba nti ninako kale empewo entonotono ku mutwe gwo. Nga ndootanga nga tutandika ng'osimbula amacupa ewaka tambula bwe tutyo kyava mu macupa bintu kukozesa mwana wo nga bumukozesa olaba obanga oloota buloosi? Mbanga aloota naye ng'ekintu kimukozesa era nga naye amala nagamba nti bankozesezza? Mwana ye tabitegeera. Egwa aloota obanga aloota? Akitambulako nemutambula nemugendako mu basawo? Ate lwanako mwaka ki ogwo? Omwaka kale we byasingira okutabira ennyo. Covid yali tannatandika. Ensonga nga mpanvu? Ensonga zirudde. Kyolwagira awo bwe twavaamu ebyo macupa misota kinendoota lumu wange ali alina akalimu ye nga taliiwo. Kaakati kasooke nkubuuze ensukusa oli gye yatwala yo yabala? Munnange situukayo. Naye nga mwali mukolagana bulungi emabega? Omukyala nze nali mbuuza babuuze kale nga nfuluma ewange ne mbabuuza sibalinaako buzibu. Era nali mmanyi tanninaako buzibu. Nange ne nkwata ne mmuwa. Kati ekyava mu ebyo nga tutandika nga ndoota kugamba ng'ekintu kireeta emirambo mu nnyumba. Ng'ebinoolota biroote? Kati nga tuddayo era eyo omwami gye mwagendanga? Kati nga mukubira nga mugana naloose neekanze omulambo nga bagusudde mu kisenge. Omulambo oguli mu ngoye bangerezeeko ndabe. Nga nfuna mukwano gwange nga mukubira nga naloose bwoti naye kitegeeza ki? Nga ngamba nti kibi. Kati naye gye yali nga mukubira nga muganda ndako ew'omwami eka waliyo kino. Kati omwami agenda okugyamu ebintu. Mwaleeta n'omuntu n'abijjamu? Omwami wange agendayo bugenzi ng'ava ku mulimu n'agenda.
okomawo n'angamba bibino bye baggyewo waka. Omwami n'abikulaga mwali mu biki? Era ng'omulambo mweguli. Munju. Nga babiggyeemu naye nga bisigalayo eri ewooli omwami. Kati ng'omulambo gufaanana gutya? Omulambo gwennyini ogw'omuntu Mwami Kadima. Nga guli fresh oba nga teguli fresh? Mwami Kadima tebabikula kubanga era bibeera mu ngoye nga biwanvu. Ng'alinga muntu. Era nga muntu. Okay, kale olwakadde tuyisa mu bwangu oyagala tukuyambe ki? Kati Mwami Kadima mu mbeera eyo gye nzize tufaafagana nayo. Kale twakwata endagaano ne tugisengayokko. Ewa? Mu banka. Endagaano yayo wammwe? Nga mukisinga ne bbaawo? Ffenna twali babiri. Bitusobedde. Kakati ne babanga akaseera ke baatugamba okumalayo. Kakati bwe mwateekayo endagaano mwagiteekayo kwejjanjaba, kwekulaakulanya? Twagiteekayo mu bintu bingi. Nga bw'omanyi ensasagge nga ezze waka. Mu bintu bingi nga tumanyi tujja sobola okukola ki okugigira kuba yali atetenkanya. Ne babawa ssente mmeka? Baatuwa ssente ensuubiro basooka ne batuwaayo gwasooka ne tuzimalayo. Meka? Zaalinga tezaali nnyingi zaalinga mu 10. Wali obukadde 10 oba emitwalo 10? Bukadde 10. Okay, kakati ne ziggwawo ne mufuna endala? Tufuna endala. Nazo ne ziggwawo? Kati endala ezo emirimu gye bwejja kyankalanira. Zino endala zaali mmeka? Zaalinga wera 10 tetwajjayo nnyingi. Tusasulasasulako. Nga mwasingayo ndagaano ya poloti? Akati mu kaseera kano babanjayo. Zaali zirina okuggwayo mu Desemba. Kati ne babanga babanjayo $5,000,000 kale bazikubisaamu olw'ensonga yalwalamu. Naye ng'era obulwadde obwo bwembukugambye. Kati yalwala obulwadde bwavako we neibaamwe? Bwaveerako ebyo ebintu. Kati neibaamwe ye gyali akyaliwo? Mwami Kadima gyali. Mwami atulya ne mugamba nti wakino bakiri? Mwami Kadima nedda ekyo sobola kikola. Naye nga Kakati oyagala ki? Tukuyambe ki? Mwami Kadima kyembadde njagala. Okuwonako nawona. Naye nga njagala kunnyambako. Nsabe kubawuliriza oba banansobola. Okukola ki? Bawuliriza okunsondera y'akasente akatonotono. Ndabe oba nga nteekayoko mu banka ekizibu kyange. Kabogoza. Kyalo omuwulidde? Maama. Kale katulaba abawuliriza wano abanaatusaba ennamba yo tujja gibawo. Tetujja gisoma ku mpewo bano abanaagitusaba mu bokisi wano be tujja okugiwa. Era Mwami Kadima kubanga era wendi. Kale olw'ebyo ebintu ebibadde biva mu nnyumba tegwali mulambo gumu nsobola okusindikirako. Tonsindikiramu. Kale se. Gyali mirambo emeka? Mwami Kadima nga buli wajjayo ebiri n'ebintu ebirala kasasiro otwala tugende bwe bityo. Kale katulaba abawuliza engeri basobola okuyambamu. Kale Mwami Kadima neeyanziza. Nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga amazima oba asiga gamba naye gwe oli munywanyi twogerezeganya oba tekimuse gyendi tomufunye bulungi kibuzeemu nze gyendi nze nga nze oludekakaibaga nti kibulamu baby kati ekyane kyomu simanyi nekangendeko mbawuliriza bo bayinza okuba nga kibakutte ayagala okumuyamba ngenda kuwa ennamba anagikusaba ku WhatsApp era wendi adedda tonvumaganya njigabe obadde ki oyagala ogamba otya kati mukazi munnange saba Katonda nti mwawona n'omwami wo kati mwekwatekwate mukole musasule looni ono timba tooladye ebekwatekwate tuweereza Kadima naye bambi omukyalo oyo ng'alabye n'ekizibu ekyo naye maama katulabe kyetunaaba tufunye tunaamuteerako naye neyekwasaganya naye maama alabye sigadde nze maama kulisi anagaye nti naye alaba kibuliramu ddala sayagala naye mutwale byange nze mbadde njogera byange temutwala byange nze ku saidi yange
ngenda muwa amagezi agasembayo wala Haji Kadima ne Anko Kaboggoza mwebale tuweereza. Nze nno amagezi ge nandiwadde omukyalo oyo atunda awantu awo batundeyo ssente nnyingi baggyeko obukadde obutaano bali bwe babanja then bagule awalala bazimbe ebyo ebizibu babitomeza abalala. Nze wamannange namalika mukata ebisulo bingi abagigenze Shitra akutumidde. Shitra. Sophie. Sophie, how are you? Againti. Otidde okuze. Sophie tuweerezeyo sente tusindikire omukyalo. Gwe. Ekikulu bagamba nti obulamu bwe bugagga. Kati bw'ogamba nti wawona awo gwe wabi n'ewalungi mukole olabe nti osasula. Otherwise sikiwa nti waliwo anaasonda ssente. Sitoola yetegasse bulungi ono Amalinde ekawuko. Gala amagezi gendawo batunde ennyumba eyo wala gende batunde ku ttaka mu kyalo eyo mu bajjajjaabwe bajje benu basasule looni naye baba teri akusasula looni naawe nga wagirya wekka zasembayo okuwa amagezi kansooke mbawo omulimu okay mbawo amagezi agasembayo nze asembayo okuwa amagezi maama sente siina sijja kuwa naye ako gaseko kaji oba toyinero batujja kuwa maama nkusaba ekintu kimu kwebereramu nkimanyi owuliriza bulungi saba Mukama Katonda yasinga gwe twesinza eddogo terigenda na ddogo akyotegeeza ni yaroga nanti neibawo oli agamba muli bubi yatuuka n'okulaba ebintu ebibi so neyetambulira wakola ensobi emu yakutambula yandisigadde wakanga tatambula totambula mujja kutira abantu mu mpa amagezi obasiwo genda osabe mu ddiini yo yonna genda osaale oba oli musiraamu funa amazzi ga lukuya agajjiwa kali Saudi Arabia Zamzam yali Saudi lukuya mufune saba wejjemu ekirowoozo kiga nti neibawo bwe yatwala ensukusa y'ekitooke ebyo ne bikala oyinza lusanga nno ng'ekikye nga kyadda naye kati alagibwa kuba mbasumba twawuliranga yababizzaayo mu bahaaji twawuliranga simanyi awo gy'omumala teri Mukama Katonda asingawo wennyini gwe weesabidde nga tonnansabira kaboggoza nze nina okusooka ne neesabira ekitooke ekyaluno ekifa ensalira ekitooke kyennyini yalina bisatu namusabako kimu naasigaza bibiri byonna oli olwatwala kiri bino ne bikala mama ebibiri byakala kimu nekiramba abano ku mirambo wano wentiiridde kati omukazi ogenda muyamba batogenda muyamba walina ekisettima walijjawa sule bulungi mweraba nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ekintabuli ky'omuziki ekisinga